amanya gange mpozi okubeeyanjulira nze Vincent Mukiibi ne mukyala Mukiibi wano n'abaana baffe tuli nabo mu kusaba. Alo Semambo family. Sebo mwami Semambo tusabye okuwuliza naye twale tukusaba omyutinge. Kakweteketenge tutandike Mukama Katonda omulungi tukwebaza okuba nti otusobozesezza okujja wano mu maaso go olunaku olwaleero luno olw'amazuukira go. Mukama tukkiriza nti wazuukira n'okomyawo obulamu n'otulaga nti okufa kusobola okuwangulwa. Era tukkiriza nti naffe tujja kuwangula ebizibu byonna ebitwetoolodde naddala ebizibu ebya korona. Mukama tukkiriza nti bannaffe Hello, Edith. Somebody did something. kakati abaitemu okusaba nga bwe tugenda okutambula. Tugenda okutandika n'oluyimba. Tugenda kutandika n'oluyimba olusooka. Tugenda kuva eri bakafeero e Portsmouth. Tuddeko n'ekitundu okuva ew'omukubiriza waffe eyawummula omwami Mutumba okuva e Dubai. Then n'amala okusoma ekitundu ekyo ng'asinziira e Dubai. Then tufune okubuulira okuva ewa Pastor Mbe ng'ali Nansana mu Kampala. Mwami Pastor Bugembwa n'amala okubuulira tugenda kufuna okwegayirira okuva eri muwala wange ali conference. Banamala okwegayirira tujja kufuna okwegayirira okuva ewa mwami Kasasa etegena mu East London. Then oluvannyuma n'oluyimba okuva e Portsmouth. Oyo bw'anaamala tujja kufuna omukubiriza bw'anaamala okubaako ebigambo bye byatubuulira. Then tufune ne mwami Ntwaka ajja kutuwaayo oluyimba olunaatusiibula n'ebyalira omukubiriza abitugamba. Kakati mu kaseera kano kansabe abakulu bakafeero okuva e Portsmouth mu maserengeta g'ekibuga g'ensi Bungereza babe nga batutandika n'oluyimba lwaffe olusooka. Mwebale nnyo bannange. Les oiseaux qui dorment Alléluia. Yes,
Ekitundu kyaffe ekisooka kivudde mu Luka essula eya 24 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'e14. Luka 24 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lwa 24. Awo ku lunaku olubereberye mu nnaku 7 mu matulutulu enkya, abakazi ne bajja ku ntaana ne baleeta ebyakaloosa bye baategeka. Ne balaba ejjinja nga liringisiddwa okuva ku mulyango gw'entaana. Ne bayingiramu ne batasangamu mulambo gwa Mukama waffe Yesu. Awo olwatuuka bwe baali basamaalirize, olw'ekyo laba abantu babiri ne bayimirira we baali nga bambadde engoye ezimasamasa. Awo bwe baali batidde nga bakutamye ng'amaaso gaabwe gatunudde wansi, ne bagamba nti, kiki ekibanoonyesa omulamu mu bafu? Taliiwo, naye azuukidde. Mujjukire bwe yayogera nammwe ng'akyali mu Ggaliraaya ng'agamba nti kigwanira omwana w'omuntu okuweebwayo mu mikono gy'abantu abalina ebibi, n'okukomererwa ne ku lunaku olwokusatu okuzuukira. Awo ne bajjukira ebigambo bye, ne bava ku ntaana ne baddayo ebyo byonna ne babibuulira baali n'omu n'abalala bonna. Baali Mariyamu Magdalena ne Yowaana ne Mariyamu nnyina Yakobo n'abakazi abalala abaali wamu nabo, ne bababuulira abatume ebigambo ebyo. Ebigambo ebyo ne bifaanana mu maaso g'abatume nga bya busirusiru, ne batakkiriza. Naye Peetero n'adduka n'agenda ku ntaana, n'akutama n'alingisa n'alabamu ebiwero eby'abafuta nga biri byokka, n'akomawo ewuwe nga yeewuunya ebibaddewo. Awo aba ku
lunaku olwo babiri ku bo baali bagenda mu mbuga erinnya lyayo Emao eyali ewalako ne Yerusaalemi sitadiyo 6. baali balina bokka na bokka ebyo byonna ebibaddewo. Ekitundu kyaffe kikomyawo. Newo mukulu Tebusweke, kano ke kaseera etwaniririzaamu omusumba Pastor Wilson Bugembe okuva Nansana mu yeekaalu ennungi. Mwami Tebusweke ompulira? I'm so sleepy. Kane mumpulira ndi Tukuwulira ssebo. Kati musumba wo nali mu kujja. Tweteeketeeke bannange Olivia. nga bw'asembera okujja Jangu. Oli no live. Oh, it's Jesus Christ. Praise the Lord. Amen. Mukama yebazibwe. Which language are we using? Luganda. Okay. Mukama yebazibwe nnyo. Happy Easter. Yeah, happy Easter too. I'm briefly, first thanks for the opportunity. God bless you. Amen. 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 What's on my heart today that I've been sharing this Easter all over the world is the word that delivers us from evil. Yesu yatusomesa n'agamba nti otulokole okuva mu kabi. Maybe I stand. It's okay. Yesu yatusomesa n'agamba nti otulokole okuva mu kabi. Matayo 6. So olwaleero ensonga lwaki we are indoors is because there is evil out there. Am I still on? Yes. Oli musumba tukuwulira. Amen. Okay. Wabweru waliyo evil. So Jesus taught us and he said, deliver us from evil, you have to pray. I've been sharing leero n'abantu ng'ambaga nti Yesu bwe yazuukira. Actually Yesu bwe yagenda mu ntaana. Bayibuli ega nti n'asumulula abasibe bonna, entaana z'abatukuvu bonna n'abawonya akabi. So negayirira Katonda that we shall learn that there is light and there is darkness, but light is more powerful than darkness. So many times I have seen evil happen on people, and people confuse the two. They always want to say it is God's will. That's wrong. God is not a murderer. God loves his people. So sometimes the evil that the enemy does whatever he does, and then we'll be like, Inshallah, Katonda watu wasazeo. But my thinking, the little I've known about the Bible, is we have power to command evil to leave our houses. For example, waliwo family recently in Uganda bafuna accident
and I think 7 of them died at once. And people are like, oh, Mukama Wages. Of course, it's a funeral, you have to console people. But that's not my God. My God cannot cause such pain to the mother of these kids. That is evil. Abantu mbadde ngamba abantu ku TV, abantu abagenda ku boat cruise and they died. And I'm like, whose idea is this? So I've been praying that God would teach us to pray. Number one, that He would deliver you from evil people. Evil people. Waliwo abantu amunga, they are evil. They are with us. Bible yogera kabaka omu yalina characters bbiri, judge. I keep going? Yeah. Yes. Yeah. Microphones are muted so that mobile mufid. Oh, okay. Okay. So there is a judge in the Bible, Gamanti. He didn't fear God, he didn't respect people. Imagine such a person. And we live with such people. Tatya Katonda, kitegeza solo kukola kyayagala kyonna, tawa abantu kitiibwa. We live with such people. And one, I pray that God will deliver you from evil people. Number two, I pray that God shall deliver you from evil ideas. Like Haman in the book of Esther. Haman got an idea from his friends. Make a gallows and kill Mordecai. And the Bible says it pleased his heart to kill someone. And it looked like a good idea. He was excited about it. He started working on that project. All his money from the bank pouring into this project killing Mordecai. And we all know how it ended. It ended, he died on the same gallows he made. But this looked like an idea, but it was an evil idea. Actually, at some point his wife Zereth and his friends, who gave him the idea, actually, it looks like it was his idea, but it was his wife's idea. So may the Lord deliver us from evil ideas. When the wife said, make a gallows and kill him, she was saying, I want to be a widow. So what is this thing you can say before you know it, you lose your job? So I pray to God that God will deliver you from evil ideas. At the end of the day, Mordecai died on that calabar that he made. See, it looked exciting, but it was an evil idea. Nabal, who made the Tower of Babel? Nimrod. Nimrod was lucky. He was also trying to kind of do the same thing that was going to kill him when he built the Tower of Babel. But God helped him and he broke the tower before it killed him. So that's what I'm praying. Praying for today, that God will intervene and overcome evil. That He will intervene if you are building your own evil tower, that He will kill it before it kills you. You understand? I pray that God will deliver you also from evil journeys or evil trips. For example, somebody sits in a car with all his children and they all die. And they all die. You understand? I was asking people today as I was preaching on NBS TV, and I was asking them, who came up with the idea of the boat cruise? That boat cruise that capsized and people died. Who came up with it? And it was exciting. And I was telling people today, no offense, and I pray that I don't open already healing wounds. But who came up with such a deadly idea? Such ideas should not even come in our lives, should not even come on our phone, and it shouldn't even happen again in our lives. We pray that God will deliver us from evil ideas. Let's build a tower. Let's make a gallows. Let's do this. And you end up killing people, innocent people. I pray that God was from evil dreams. Evil dreams. I had a girl in our church. I'll keep her name. But Nadine Saba. Then she was slain in the Holy Spirit. Delivered. So she's my friend. After that, I asked her, what happened to you? Nagamba, when she was young, are you not too far? Nagamba, when she was still young, at the age of 14, she was actually a pastor's kid.
she had a dream when she's, now how do you say this without sounding weird? She had a dream when she was, someone gave her a glass of human waste, for lack of a better word. And she took it. And since then, she doesn't drink milk, because every time Banya milk, she feels like she's drinking human waste. And it was a dream. She says every time she's showering, she feels like that water is like human waste. And for 14, since she was 14, she's now, I think, 21, 22. So that day, the power of God hit her, and she rode, and she was delivered, and that thing never came back. So when the Bible says that deliver us from evil, it means that the Lord God, because Jesus was God, he recognizes that there is evil. But don't you ever think that the power of darkness is more powerful than the kingdom, the light kingdom, the kingdom of light. So tonight, the Bible says in Luke 18:1, men of God ought to pray, and I mean children of God ought to pray and not to faint. So we have authority to step on scorpions and serpents. We have authority over coronavirus. We have authority over our children. We have authority to step on serpents. Also, I pray that God will deliver us from evil speech. Yes. Evil speech. You know, you can say a word and you lose your job. Just a mere word. You can say a word and you lose your marriage. Something silly, something simple, and you lose your marriage. For example, some guy went to hell simply because he couldn't shut his mouth. His name, we don't know his name. The guy on the cross. He met Jesus and he said, "Hey, Yesu, oboli mwana katonda, werokole, nafotulokole." Jesus didn't even answer. But the other guy said, "Lord, please remember me when you reach your kingdom." See? That's why the Bible says in Luke 12, verses 12, it says, when you open your mouth, God will tell you what to say. The Holy Spirit, actually the Bible says, the Holy Spirit will tell you what exactly to say in that time. It means when I'm at work, in our career meeting or whatever, home, whatever they call it, office meeting, when they say, "Hey, what are you saying?" I should be wise. I should pray. When I go for a job interview, when I'm talking to my wife, when I'm talking, I have a guy who lost his marriage simply because he told his wife something silly. And his wife said, he's been saying it again and again, and I think he means it. The guy said sorry, but it was too late. So may the Lord deliver you from evil speech, because the devil can put a word on your tongue, which means, the Bible says actually, that a foolish man's mouth will ask for slap. So I pray that you don't say things and you regret why you said it. So my sermon today is simple. Dear Lord, deliver us from evil. Jabez said that you bless me, O Lord, enlarge my territory and deliver me from evil. I've seen so many people die stupid death. And we say, "Oh, Mkamayage." No. I always ask these theologians, I ask them to answer me. If everything that happens, God has decided, why did Jesus raise the dead? Why did he find this woman, ngafuluma n'omwana omutafudde? The Bible says, first of all, she was a widow. I think she had lost her husband a few months back. And then the same spirit of death came and took her only son. Kwagumira kwasibidde olukoba. The Bible says she was so in distress that we were to kugenda okuziika. She told them, "Please don't cover the casket. Keep it open all the way to the graveyard." And Jesus came and Jesus said, "Hey woman, rise up." Anyway, and Jesus raised the baby and gave it back to the mother, the son. So it is my prayer today that not everything that happens you say, "Oh, God has decided." Sometimes you need to put on the full armor and speak by faith and deliver and speak evil out of your marriage, out of your children, let your children not meet weird people. May the Lord deliver you from evil. And finally, I gave a testimony today when I was preaching. Pastor Gary Skinner of Watoto yangamba nti ababbi bamulumbanga bwe bamubba ssente nga yakajja mu Uganda. Naye oluna ne batandika n'okutereka ssente z'ababbi. Ababbi bwe bajja nga bazitereka. One day bajja nga tewali ssente. Omusajja n'amuteekako emmundu. N'amugamba sirina ssente. N'amushuutinga. Essasi ne ligaana okufuluma. Essasi bwe lyagaana okufuluma, oli n'amugamba, "You shoot." N'amugamba, "I'm shooting." Bwe lyagaana okufuluma, omubbi yennyini n'amubuuza, "Are you a priest? Or a pastor or a reverend?" See?
Emundu yagano kuba, and that was the last time those thieves went to Pastor Gary's house. So when we say deliver us from evil, we know that we are talking to the most powerful power to deliver us from evil. And finally, what is more evil than hell? Today Jesus is alive, so we pray that he will deliver you and your soul from hell, so that when time comes for you to go home, you don't go to hell. God bless you. I pray that God will deliver the universe from this sickness, and even your personal needs, may the Lord meet them, and you shall not be on a crashing bus, you shall not be on a crashing airplane, you shall not meet wrong people, you shall not be on an evil journey, you shall not be in anything evil. May the Lord keep you safe and your family in Jesus' name. Thank you, Mrs. Muchibi, for the opportunity. May the Lord bless you. Amen. Amen. We loved it. We loved it. Thank you. Ruth Poli, genda maaso. Ruth. Katika twewombeke tusabe. Ai Mukama, tukwebaza lw'akaseera kano. Tukwebaza nti watufiirira ku musaalaba n'otufiirira ebibi byaffe, Ai Katonda wange. Era n'olunaku lwa leero olulabikanga akabonero k'okuzuukira mu bulamu. Era Ai Mukama tuzze okwegayirira ozuukire mu buli elementi y'obulamu bwaffe. Okusookera ddala tugenda kusabira leadership yaffe, abantu abatukulembera, atandika ne Queen Elizabeth owa England, omwongere amagezi, omwongere obugumu, ayongere okutufuga n'okukola decisions ennungi eri obulamu bwaffe. Tusabira Prime Minister waffe Boris Johnson, Mukama nga buno obudde si bwangu eriye ne family ye, naye tumusabira ave mu eno evil ya COVID, awone asobole okudda mu mulimu gw'amuyitira okukola, asobole okusavinga ffe abaana bo. Era nsabira ne gavumenti enkulu eya Uganda, Mukama mu kaseera kano nga bingi ebikolebwa, Ai Mukama tusange taata, era tusuubira nti beetaaga amagezi go, beetaaga okwagala kwo, beetaaga obusobozi okwaga wootali tebalina kye basobola kukola ensi yaabwe, okukola gwe by'oyagala so si bye baagala. Tusabira ne Kabaka waffe omulungi gy'ali, Ai Mukama nga watulondera ffe ng'Abaganda, asobole otuvuga mu bulungi nga bwe wategeka. Era tweyongerayo Ai Mukama kitange taata nga amaka gaffe, tusabira abantu abatukulira abataata ne bamaama, Ai Mukama kitange taata oyongere obbateekako omukono gw'omulungi, tobalirako maaso Katonda wange, oyongere obbagabirira, oyongere obbawa amagezi n'obulungi bwo, kubanga lyetala lyewanyumba wetulabira. Era Ai Mukama nsabira n'abaana abato ku budde buno nga basobeddwa tebamanyi ki kyakukola, tebakyagenda ku masomero, nga bali waka obayigirize bafune skills empya, bakuyige nga ggwe Ai Mukama, bongere okwagala abazadde baabwe, bakole ebintu ebiraga nti Katonda oli mu bo. Era twongera okusabira budde buno obwa COVID, abantu ba frontliners nga abasawo baffe, ba carers, ba doctors, abantu abakola research, bonna tubasabira Ai Mukama oba protecting, obawa amaanyi go, abalwadde Mukama kitange taata obawonye. Era byonna byonna nga tubisaba nga tuyita mu linnya lyo eddungi. Amiina. Amiina. Kitaffe omulungi, weebale era tukwebaza n'olwaleero okweyongera okwebaza obulamu bw'otuwadde,
taata omulungi omukka gw'otuwadde nate ne leero nga tukyali balamu. Mukama tukwebaza byonna okusingira ddala ennyo okututuusa wano nga tukyali balamu, ate n'amazuukira go nga kwetuli mu mwaka guno. Taata tukusaba olwa kawumpuli ono yatujjira, wanika omukono gwo ogw'ekisa. Taata kawumpuli anyumiriza amakanisa obutagenda okukusinza. Kawumpuli agaanye abantu okukola. Kawumpuli agaanye abalwadde abamu ate obutagenda mu ddwaliro olw'okuba nti ate abakawumpuli gye bali. Taata kawumpuli agattuludde abooluganda n'ab'emikwano nga tebakyalaba bannaabwe. Taata omulungi abazeeyo abakadde abali mu malwaliro abali mu maka gaabwe nga tekikyali muntu asobola genda balaba olw'okuba kawumpuli ono wa COVID. Taata wanika omukono gwo ogw'ekisa, Mukama omulungi tujje gy'oli. Taata twenenya olw'ebizibu byonna bye tubadde olw'emitawaana gyonna gye tubadde tukola omutali wa butuukirivu. Mukama omulungi tukweyongerayo okwebaza abakulembeze baffe. Taata amaka gaffe agali nga n'abaana tetwogera nabo, bakyala baffe tetwogera nabo, abaana tetwogera nabo olw'okuba kawumpuli onazi. Taata omulungi wanika omukono gwo ogw'ekisa oggyewo ekisiraani kino ekitujjidde. Sitaani atujjidde obuzibu obwenkani ddala. Mukama omulungi twongera okuwaayo ab'amakanisa abakulembeze nga tusabira bishopu waffe owe Canterbury, bareverandi n'abonna ab'amakanisa. Tweyongera okuwaayo reverandi waffe Nathan Ntege olw'ebizibu byonna byayitamu. Taata wanika omukono gwo ogw'ekisa guwamu obukulembeze, naye sitaani yaleeta bino. Taata sitaani mujje mu kkubo lyaffe, mujje gye tutambulira. Taata tukusaba olwaleero luno twongera okuwaayo amaka gaffe, twongera okuwaayo amaka agalimu abantu abali bokka. Taata abantu nga n'omusawo tagenda mukyalira olwa COVID, abantu abali mu mayumba nga tebalinako bannaabwe, nga tamanyi kyakudda, takola, talina ddagala ate nga mulwadde. Kitaffe omulungi gwe wekka gwe watuwa obulamu buno, era kitaffe bwe tukuumire. Tuwaayo eggwanga lyaffe Uganda, okusingira ddala Uganda taata gye tumanyi nti obujjanjabi butono. Kitaffe obujjanjabi bugaanye, bulemeddwa bakakensa ab'amagezi, abasawo abalina obumanyirivu bwonna mu nsi eno. Naye kitaffe Uganda yaffe etali mu basawo, etali mu bitanda, erimu abantu ab'enkwe. Taata ne ssente zandi tujjanjabi ate ne bazirya. Taata wanika omukono gwo ogw'ekisa, saasira eggwanga lyaffe Uganda, saasira ensi zaffe eza Afrika ezitali bwenkanya na mazima. Ebyo byonna kitaffe tubikusabye ku lw'omuzizo wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Taata twongera okuwaayo, tuwaayo abalwadde abatulimu, abalwadde abali muffe wakati waffe muffe, abamu tetubamanyi, abamu tetumanyi nti oba balwadde. Taata saasira, naye nga be tutegeddeko twongere obbasabira nga be ngenda okusabira wano wansi. Tuwaayo abalwadde Mwami Ssekiswa ne famire ye, abalwadde Omulangira Jjuuko ne famire ye. Tuwaayo famire ya mukyala Mukiibi, Mwami Mukiibi ne mukyala Mukiibi. Tuwaayo famire ya Mwami Kyobe Kenneth. Tuwaayo famire ya mukyala Damali
Taata tuwaayo Mumbejja Evelyn. Taata tuwaayo Father Balinnya. Dr. bali ku ddembe. Omwami Michael Bukenya. Tuwaayo mukyala Saala Mukangula. Tuwaayo amaka ga omwami n'omukyala Richard Lubega ne Alexandra. Taata tuwaayo omukyala Claire Mubiru. Tusongere okusabira abagenzi abatugenzeeko mu kiseera kino. Taata omulungi tukusaba. Tuwaayo amaka ga Mrs. Sali omugenzi yagenda. Tuwaayo Pastor Kayiwa. Kitaffe tuwaayo Harriet Naziwa. Tuwaayo Jane Ginebe. Tuwaayo omukyala Zikusooka. Kitaffe tuwaayo mukyala Nancy Kigozi. Tuwaayo mukyala Sarah Mugoya. Taata abagenzi abatugenzeeko bawumuze mirembe, bafune ekiwumulo eky'emirembe, naye bamanye nga gye bagenze nti gwe wekka. Naffe abasigadde wano Kitaffe tusaba otukuume na famire zaffe ne baganda baffe bonna, mikwano gyaffe. Tuweeyo eddakiika emu bbiri buli omu aweeyo omuntu gwe tutamenye wano, bangi mamanyi mubalina. Tuweeyo embeera zonna ze tuyitamu eddakiika bbiri buli omu asabe. Kitaffe wulira okusaba kwaffe. Amiina. Mwami Kasasa webale nnyo ssebo, webalire ddala. Amiina sir. Mikwano gyaffe okuva e Portsmouth Bakafeero kwe muli? Kwe tuli sir. Olimba namba ki bannaye? Olimba namba 97. Yasura Montana Mukama waffe yalinga obudde mulokozi yazukira yazukira mu bafu yawangutabalabe yavamuma kumbegomuhamisi nabiroku ramenirembetona yebala yebala Kupasena Mukama
nti yazukira mu bafu n'abawanguza n'abamumva Amen. Amina. Abooluganda Mukama yeebazibwe nnyo. Yeebale Mukama atutuusizza ku mazuukira era nga bwe tugamba singa tubadde mu kkanisa twaligambye aleeruuya. Stephen Mutekanya. Azuukidde yagamba. Azuukidde. Haleluya. Mukama yeebale okututuusa ku lunaku luno newankubadde nga tuli mu mbeera ey'okusibirwa awaka. Naye ng'omusumba Bugembe bw'atubuulidde tusaba Mukama to deliver us from evil. Era Mukama tajja kukikola. Mukama tumwebaza olwa bannaffe bonna buli omu gy'ali ne mu mbeera gy'ayitamu nga tumusaba abeere wamu nabo. Olw'abalwadde bali wakati waffe tubasabira Mukama abasuuze. Twategedde nti mu kkanisa yaffe twafiiriddwa omu ku bakristaayo bannaffe Margaret Bob. Omukyalo yabadde atambuza omugga ayimba mu kkanisa mu 10 o'clock service nga naye yatuvuddeko ku maaso ojjo ku makya Mayde Hospital olwa obulwadde buno obwa COVID-19. Bannaffe bangi abatugenzeeko tuli mu kaseera ako naye ng'ate famire zaabwe tezirina kuyambibwa kwonna. Bannaye tujjukire nnyo okusaba Mukama asaasire famire zino eziyita mu kiseera ekizibu ennyo ennyo. Ate naffe tusabe Mukama to deliver us from evil. Tuumire wala omulabi kiseera kino. Mukama yambye nti mu makkati gaffe bangi bayitiddwamu ekirwadde. Twongera okumwebaza nti abo basuusizza atukoze bulungi. Simanyi oba Mumbejja Evelyn Ndawula kwali naye yansabye okubeebaza ennyo. Mumbejja Evelyn bw'oba kooli unmute tukulabe ku muzindaalo oba oyogereko gye tuli. Yantumye okubeebaza ennyo essaala ze mbadde mumusabira mwenna mumanyi nti yali mu ddwaliro nga ali bubi ddala ng'ali ku byuma naye Mukama n'amusuusa n'amuzza awaka ku lunaku lwa Mande eno. Twebaza Mukama mu ngeri gye tutasobola kumwebazaamu oba Omumbejja Evelyn n'olw'abannaffe bonna. Ayogeddeko n'omukungu Lwasakamya. Omukungu Lwasakamya naye yabadde mu ddwaliro mu ngeri emu Omumbejja Evelyn gye yabaddemu naye Mukama n'amusuusa kati ali waka yakamala ennaku nga 2. Bane bino ebyamagero Mukama byatukolera buli omu ku ffe asobola obbimukolera. Tusaba Mukama atuzzeemu amaanyi okusobola okulwana olutalo luno olwa COVID n'okulugoba. Omubaka wa Ssaabasajja n'olukiiko lw'abataka baatuteereddewo empuliziganya esobola okuyamba abo bonna abali awaka waabwe nga tebalina gwe basobola kutuukirira kufuna buyambi, ababeera bokka oba abo ababa tebasobola kwetuusaako bye beetaaga nga te bali mu mbeera eno eya COVID. Waliwo amasimu gajja kuba gatambula ku mikutu ennamba ezo ez'amasimu nga kuliko n'ey'omubaka n'abakungu abawerako okubakubira okuba nga basobola okuyamba okubakonektinga ku buyambi oba n'okubatuukako bwe baba nga babali okumpi. Ate ng'era bwe nabagamba last week nti tusaba tiimuzi zaffe mu kkanisa okuba nga bakebera ku buli tiimu memba. Ekyo nakyo kibe nga kigenda mu maaso.
era ntegeezeddwa omu ku bakristaayo banna Pauline Najjuma akola ne Rap and Sons balina skimu nabo gye baataddewo nga abakadde n'abateeyamba abayiri mu mayumba bokka babakolera online shopping n'ebeera delivered ya mutemwa gwa paundi nga 2 ate basobola n'okukuleetera immune boosters oba ebintu ng'okugulirayo lemoni entangawuzi garlic ne babikuleetera. So omuntu yenna alina gw'amanyi oba nga ali mu mbeera eyo eba yeetaaga obuyambi tujja kuba tusaculatinga information yeno yonna ku mikutu mugigoberere mufune engeri y'oku contactingamu abantu bano tuleme okuba nga abantu baffe bali mu mbeera nga tebalina buyambi. Tujja kuddamu okusaba kirabika sifunye mu mbejja Evelyn yabadde ayagala okubabuuzako ekigambo nga kimu ayinza okuba nga connections zaagaanye naye nga yaŋŋambye nti kati mukama amusuusizza adda bulungi engulu yeetaaga amaanyi akyali munafu mwongere omusabirako. Okay. Mwami Kala. Wanje? Omumbejja kwali. Simulabako tuyone. Kazire munkebere naye simulabako. Yabadde wakubeerako ddamu okebere. Kale kankebere. Okay, ddamu okebere yabadde wakubeera. Nsaba bategeeza okusaba kwaffe okunaddako kujja kubaayo ku Sande ejja 19 ate era tuliddamu n'okusaba Sande esembayo tujja kuba nga tusaba Sande 2 esembayo omwezi saawa 9 n'ekitundu naye nategeezeddwa England ebintu by'okulongezaayo aliwo omwaka n'olwekyo tetujja kulonda oba tujja kusaba noma okusaba okwo kujja kukulemberwa kubanga tewaali ttiimu yategeka naye Sande esembayo mu mwezi ttiimu Yokana yeri ku kalenda okulembera Yokana muteeketeeke n'ebitundu okubuulira n'ebiringa ebyo Sande esembayo mu mwezi twategeza mwami Kwali? Kwendiyise nyabo. Nnyo njagala obbasibulira wano nga mbaagaliza Mukama abawe nnyo omukisa twatule ebigambo by'ekisa tuwulirize oluyimba olutusiibula okuva ewa Ntwatwa bw'amala okuyimba musobola okusigalako nga munyumyamu oba n'omumbejja bali nnyo katusooke tuddemu ebigambo by'ekisa ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala n'okusa ekimu kw'Omwoyo Mutukuvu bwe bali nnyo mukubiriza mwena Happy Easter. Mumpulira bulungi? Happy Easter. Ngenda kuyimba oluyimba lugamba nti tulina mukwano gwaffe Yesu okusinziira ku bigambo ebitwogeddwa nekitulimu. Olutabalwisa lugamba bwe luti nino mukwano gwange ye Yesu oyo musumba omulungi oyo atakowa kubeera nange awuliriza
zanyo ebyange ze preza zange obulamu bwange yakabiki Yesu bwe yagamba talindeka kukwange owangoyo anungamya era yanisa akomya wemmeme yange netaga Yesu nga woli kikyekiri kyaku Yesu byonna ebyange mbiwagwe Yesu magezi gange byonna magezi gange bigere byange mutima gwange era n'engalo kwata omukono gwange nyambo mpalinire omponye ensi bibweti ejjudde okukaaba ejjudde okusinda manyi toli ndeka owange oyo annuŋŋamya era yandiisa akomya w'emmeeme yange neetaaga ki Yesu nga w'oli annuŋŋamya era andiisa akomya w'emmeeme yange neetaaga ki Yesu nga Mukama bampere nnyo omukisa. Owooluganda Pawulo Ntwatwa yawe weebale nnyo munnange weebalire ddala omumbejja tukufunye okay omumbejja tannalabika kantwale omukisa guno neebaze abo bonna abeenyigidde mu kuteekateeka okusaba kuno nga bwe mubawulidde bonna kubanga babadde bava mu bitundu ebyenjawulo okusingira ddala omusumba waffe atuliisizza ekigambo ekirungi bwe kityo okuva e Nansana tumwebaliza ddala Meritasi eyawummula okuva e Dubai sebo weebale nnyo ekitundu ky'otusomedde muwala wange Ruth okuva e Coventry tubadde tuludde nnyo okusaba naawe weebale nnyo ne mutabani wange oyo wa kamera naye munneebalize bamwami mwesigwa e Kampala mwebale nammwe okutwegattako ab'e Portsmouth bamwami Mutebi okuva e Kampala nammwe mwebale okutwegattako ne bannange mwenna be tusaba nammwe bulijjo wano ewaffe e Thornton sijja kubamenya kinoomu naye mwami Kasasa essaala ebadde nnungi nnyo ssebo weebalire ddala
kakati mu kaseera kano omumbejja engeri gy'atubuze engeri gy'atubuze kambajjukize nti ku ssaawa 3 ez'ekiro ab'e Greenwich bataseteesa okusaba link obwedda baziweereza ku mikutu gyaffe temukwerabira okusaba okwo kati essaawa yakacyayi bannange ani akateeseteese omutumba akacyayi kavuddewo leero Mwami Kasasa akacyayi kaliko